Abantu eyiganga oluwulidde nti omubaka waabwe Mugema Peter abangi gwe bamanyi nga Panado abadde agenda kuba olukuŋŋaana mu kibuga ng'anoonya obuwagizi olwo bye bakola babivuddeko. Ono nga balekeddwako Muhammad Nsereko wa Kampala Central bayisiza ebivvulu mu kibuga Iganga wakati mu nasisi w'abantu. Bamakanika ezimu ku mmotoka ezibadde tezinnaggwa kutereezebwa nazo tebalemye kuzijja mu garagi olwo ne baziteeka ku luguudo. Panado bw'abadde ayogerako eri abantu abakuŋŋaanye asuubiza nga bwagenda okugenda mu maaso n'okubakolera ebyo bye beetaaga okusobola okutereeza embeera y'obulamu bwabwe. Kino kyetukoze olwaleero zonna kintiisiza aye mwebale kunenda. Nsereko naye asabye abantu eyiganga okulonda abantu abanaasobola okuteeka ku mwanjo ensonga ezibaluma. Ajja lya bulwadde liggwanati